Fuddeko unexpectedly nfa embi ennyo bwetyo emyaka gye mitono egyo naye era bwe tutera okugamba nti Allah yaba asazeewo kuba ye nannyini buyinza kyetusaba kyokka Allah mulamuze ekisa ate ng'era nti tumanyi nti naffe lyekkubo lyetukola ki ffenna gye tuyolekera so ngeri emu oba endala tumuteeremu essaala abe ng'alamulwa bulungi kyekyo kikyo tagenda mwerabirako era nga muntu yenna gwa Ismayenza abadde mukwano gwange personally so okugamba nti nze omukuba beyakubira essimu okusalawo okuva gye yali abeera e Sweden okujja e Uganda nti mbadde njogera ne Isma buli lunaku ate mbadde omukuba mu guidinga ffenna tutambulira mu nsobi mu bulamu oluusi naye nangaidinga nti lebasita kino bakiri so tubadde so close as friends ate olabeera emyaka tulimu around gyegimu entegeera y'ebintu naye lwakuba nti era omumanyi buli muntu abeera sekinnoomu mu bintu byakola oba mu mbeera ye naye nga mumanye nti tufiiriddwa omuntu omulungi tabulako kamugo naye nga Uganda efiiriddwa omwana omuto omulungi okufa kwa Isima kulekawa babloga kuba nawo webaliira kulekawa fraternity ya bloga okufa kwa Isima nga bw'obuuzizza kulekawo ababloga kuba webaliira ku ssaawa eno tosobola kulya ng'ofudde so buli kimu kibeera n'ekyokuyiga tugenda kubeerawo tulinde investigations zigwe tulyoke tukole judgment naye okufa kwa Isima tekuyigiriza babloga bonna okufa kwa buli muntu kubaako ekyokuyiga sijja kugamba kyababloga kubanga obanga alina kyategeeza nti oba yafudde lwa nsonga eno katulinde ensonga ezo poliisi emala oziyitamu naye ng'era bloggers engeri gye babadde nti bwe bakozi abamuli okumpi mwenna ne kamera zammwe era